Sickle cell abatamanyi Luganda bulungi. Sickle cell disease ndwadde ey'endaga butonde. Nkiddamu eggi ery'omukyala weliva mu kisawo ne lisinkana enkwanso ey'omusajja nga okwegata kubaddewo fertilization, tulaba nga enkwanso ejja neyingira eggi. Enkwanso eno n'eggi lino munda muli zirina ebizifuga kibayita ndaga butonde. Naye emu erinako ndaga butonde ya kkono, endala butonde ya ddyo. Kati wezisinkana nga wezeegasse bwe zityo n'endaga butonde ziri ebbiri evudde mu nkwanso n'evudde mu ggi zisisinkanira ddala ne zikola peya eyandaga butonde. Bwe zikola peya eno eyandaga butonde wabaawo okukkaanya ku omwana agenda kubeera n'andaga butonde efaanana etya. Maama otayinza kuba mumpi nnyo nga taatawo muwanvu, gwe n'oba mumpi azaliddwa era obeera wakati awo osobola okusuka osinga ku maama n'okunukiza taata kubanga endaga butonde zikola ki that's how they must ziba zeeriranye tulaba muwanvu mumpi. Okay, kati nga ne mu ekyo ne blood group yo esalibwawo awo kusinziira ku ya maama wo ne ku ya taatawo ne tulaba okugenda kuba naki. Maama otayinza kuba O nga taata wali O noga nti goli eba yavaawo, tekisoboka. Era ino okubanga eryemu ku ezo eziri awo kugamba wetuwa okukkaanya. Ne sikosero tulaba sikosero ava nti mu position ey'omukaaga ku ndaga butonde ezo zitudde twagambye zituula ne zikola amateeka ye parliament egenda ofuga omwana kwagenda otambulira zikola agenda kuba na nnyindo efaanana etya, agenda kuba mweru, agenda kuba na nviiri zifaanana zitya, buli kimu kisalibwawo awo mu wiiki ezo ezisooka ebbiri ng'olubuto lwakalufuna. So nga ne blood group twagambye esalibwawo awo, naye nkiddamu maaso eyo tujja kukiraba. Ani ateeka mu nkola blood group? Busomyo. Parliament si yeteeka mu nkola amateeka. Parliament ebaga amaki? DNA emugendera omulimu gwayo kubaga maki? Mateeka. Era abatera okuva ku mateeka gano gwe bayita kansa. Kansa tatambula kugamba omubiri bagukola nga seero zino olina okukula bwoti. Ne kansa ye waggulayo n'abanga akola bibye. Yesu yaba tali kansa tabera mu DNA. Tugambye n'omusayi gwe bayita sikosero. Sikosero kye kimu mu position ey'omukaaga ku ndaga butonde eno. Tulaba nga waliwo omubi ajja n'asikamu protein eno okubaawo n'ateekawo endala. Omubi oyo taffe tetumanyi gye yatandikira, naye mu sikosero tulaba nga position y'omukaaga mu ndaga butonde waliwo avunaanyizibwa ku butoffaali obumyufu engeri gye bulina okulabikamu gwe basikamu ne bateekamu ekirala. Kati omuntu oyo bagita mutation by substitution. Mutation nti bagijjawo ne bateekamu endala. Kakati tegeeza omuntu oyo bw'aba talina kakola ku butoffaali buno engeri gye bunaafaanana, we wava obuzibu nti obutoffaali bw'abalina sikosero bufuuka nga siko ke kayuuya. Yes. Ki ekibuleetera okufuuka siko? Mu ndaga butonde mu kifo eky'omukaaga waliwo omubi eyajjawo ekirina okubaawo n'ateekawo ekirala. Sikosero ono yatandikira wa? Tulaba nga mungi nnyo mu North Africa. Africa y'omambuka. North Africa nnyo. Mungi nnyo nga kigambibwa ayinza okuba yava eyo. Kakati yeeyoleka atya? Tugambye nti singa yeeyoleka mu peya zangato nti omuntu ayinza okuba taata ayinza okuba nga atayina sikosel nga maama alinamu akasayi zina peya waliwo ya kono ne ya ddyo. Kakati enamu yankizo ku ndwadde
endaka butonde zendiko zitambya mpeeza ologenda kwa ne sikosero atugenda kuba ennamu endaka butonde eyankizo ku ndwadde singa abadde nina sikosero nga yengatte gye tuyita endwadde nga ninako emu yokka nti engatto yange yakono yendwadde entono ya sikosero ng'engatto yange eyaddyo namu ye muntu gwe bayita kaliya nti ye talina kyagenda kuba eyenkizo yegenda okukola amateeka naye aba awaliwo probability nti amwana gwanaazaala singa omukyala gwafuna naye abeera alinga ye endaka butonde egendedde mu nkwaso neba kubanga enkwaso eza ejja namu oba nandwadde bw'oba ng'oli muntu nga ggwe endaka butonde gy'olina hafu ya maamawo hafu ya taatawo naye ji erikuvaamu erigenda okusinkana enkwaso oba enkwaso ekuvaamu egenda okusinkana ejji ery'omukyala ebeera erina endaka butonde emu esisinkana endaka butonde eri olokokola omuntu kitegeeza singa ejji liba lirina endaka butonde ya sikosero ye mukyala ayinza okuba nga sikosikira nga alina sikosero oba nga kaliya kitegeeza omukyala ayinza okuba kaliya abeera alina emu nga namu endala nga sinamu kitegeeza ejjiro lifuluma nga lirinako namu nerijja nesisinkana omwami ng'enkwaso gye yaleese nayo namu ye mwana omulamu atalina sikosero singa ejji lijja liriko sikosero nesisinkana enkwaso nga namu oyo mwana aba kaliya aba alimu akasaayi akasikosero naye nga mulamu singa ejji lijja nga liri sikosero nga n'enkwanse ze ya sikosero yoyo sikira bwe kito bwe kiri sikusabira sikukola ki sikosero bulwadde obuvaawo kakati tuddayo gwagenda okufumbirwa sikosero mwali mu bantu ate oba ogenda okutundira sikosero bebamu kubasinga olabika obulungi kakati gwoba otunulira bulungi bokka twagambye temukebeza mukenenya kyokka mwebale mukenenya mumukebera mwebale hepatitis mumukebera sikosero naye mukole ki mumukebere bwebakebera sikosero n'okizuula nti oli kaliya tekyandibadde kirungi ofumbirwe omuntu nga kaliya ng'okitegedde sigamba kuddukayo mu makaago gy'oli okusalawo kwaggwadde lwaki tugamba tekyandibadde kubanga waliwo ebitundu 5 ku 100 nti mujja kuzaala omwana sikira kuba waba ninamu akasayi ka sikosero nga noolinamu akasayi ka sikosero endaka butonde zino zigenda mu bokisi waliwo chansi 5 ku 100 nti abaana abamu ku be tunaazaala nabo bajja kuba balina ki sikosero kubanga kitundu ku ndaka butonde yange erimu sikosero neyooli omuntu alina kaliya yandibadde afuna omuntu atayina yadde kitegeeza wabaawo chansi 25 actually chansi 25 nti abaana bemugenda okuzaala bagenda beera bakaliya nga maama waabwe oba nga taata waabwe tolina kye bajja kuba naye tegenda kubasikira kaliya yandibadde afuna mulamu obutayitawo chansi yonna yasikira kaliya ne kaliya waliwo chance ey'okuba nti ogenda kuzaala abaana sikira nabakuba omwana mukyala nga alina abaana 4 basikosero naye nga yagendera kulwa chance eyo ti nga bwe bagamba nti 5-10 bayinza okuba abalamu kanda binyinza okufunayo n'ofuna abaana 4 nga chance yonna ekutte y'abaana basikosero sikira bw'abanga sikira afunye kaliya mbalaba sikira n'agalya ddala kaliya sikosero nga alina sikosero n'ayagala kaliya kitegeeza abaana bonna babeera balwadde babeera ne sikosero ebitundu 7 mu 5 10 abaana bonna baba bagenda funa basikira bitundu 25 byokka kuba oli kaliya alinamuuko ka element akalamu ate sikira bw'asalawo n'agamba nti abanaye nga tuli bakigala ffenna nga tutalaba ffenna twewase abasikira ne sikira banange twewase kale ensimba mugiwunzise mwebale nnyo omukwano gubakubye ku nkondo naye ensi yaffe mugiwunzise so sikira basikira ne basikira nedda tekiringa nti kigala ku kigala kisobola okuvaamu atawo alaba eno sikira ne sikira ensi mugiwunzise
bemona mugenda okuzaala bagenda banesi nesikosero oli yennyini. Kitegeeza mu kufumbirwa omulamu n'omulamu awo katuufu, omulamu ne kaliya awo katuufu, omulamu ne sikira nawo katuufu, kubanga bemuzaala bonna baba kaliya baba balamu, babera bakaliya baba balamu, balina okwegendereza mudda. Naye mukwano gw'ennaku zira abantu bagenda n'okugenda okwekebeza nga n'ettu lya mugema lyatudde mudda nga n'abalala ebyandisose ebisembyeyo kugenda obbasaba ebyokukegira nga naffe tulina obuzibu. Kakati obagamba otya nti mwete nti anti ow'amagezi gwe ng'omusawo mwe temwali genze mwena mufumbo. Awo ne bakema Mukama Katonda ne baga tugenda kusaba Mukama Katonda yateekawo abasawo baaki bakozi ba Setaani. Kati abasawo bakugambye nti kino kiyinza obutasoboka noga kankeme Mukama Katonda. So sikosero ono tumwogerako bamumanyi abasinga, naye aleeta ebintu bingi nnyo nga mwemuli olw'okubanga obutofaali buno obumyufu obutwala omusaayi tugambye bukolebwa mu busomyo. Obusomyo oba okyali muto ddala, njogera ku kiddamu kino njaga nnyo abantu bakitegeere, omwana omuto ali mu lubuto talina buzibu bwafuna kubanga obusomyo bwe buba tebunnatandika kukola muki musaayi. Omwana omuto oyo ekibumba kye kikola omusaayi gwe bayita HbF, capital F, nti fetal hemoglobin. Omusaayi gw'omwana omuto ali mu lubuto gw'amaanyi okusinga omusaayi gw'omuntu ali ku nsi. Omwana omuto gw'amaanyi, yensonga lwaki gugenda kukiirira ne gusika oxygen tegwetabika na gw'amaama, gudda kukiirira bwe guti eky'omwana ne gusika oxygen akuva ku musaayi gwa maama ne gumutwala omwana n'asobola okussa. Era soka lwaki omukyala ali omulwadde wa mukenenya ayinza okuzaala omwana kati singa omusaayi gwadde gwegattera ddala mu kaseera singa tekisoboka nakyo, naye gusobola osika oxygen okumujja ku musaayi gwa maama. Era n'oba otazeewo okufumbira mu nnyumba mu carbon monoxide omuyitirivu, asooka obutofaali buno bw'amaanyi busooka ne bugusika, yenna asooka genda ku mwana, omwana yasooka okufiira munda ofuna obuzibu. So obutofaali obwo bw'amaanyi okusobozesa omwana okubanga asurvivinga. Ekyo kimu. Omwana ono wazaalibwa nga alina obutofaali obwo HbF obw'amaanyi, obwo bo tebugenda mu sikosero, obwo buli superior. Naye bw'atandika okuweza emyezi 8 amagumba ag'ebibatu n'ag'ebigere the foot ge gatandika okukola omusaayi. So sikosero waaba amulina effect gy'asooka okufuna byebigere okuzimba n'engalo bagita ductile gondi hand and foot presentation nti engalo what is this ebibatu n'ebigere bizimba mwana n'akaba myezi 8 asinga we bazuulira nti sikosero mwali. Bwagenda akula amagumba agaddako ku mikono nga gatandika okukola omusaayi, era okukulira obulumi bubeera mu magumba ago era ng'eno wansi kupaka ku mavivi bano paka ku elbow ku lukokola. Bwagenda akula era ne gayongera ne magumba gano ag'ebisambi n'amagumba gano agagenda ku bibegabega ne gaba ngakola omusaayi. Bwayongera okula tulaba amagumba aga ribs embirizi saako ne vertebrae emabega ne ziba nga zikola omusaayi. Kati sikosero wabeerera omuzibu oli wakaaba wano we wannuma kitegeeze wali obuzibu. Sikosero asinga kukwata wa magumba kye agali mu kukola omusaayi ku muntu oyo kyekibaawo olw'okubanga mu bone marrow eri bakola obutofaali nga bwa sikosero. Oba olina sikosero nga mungi nga tugeze olina percentage 30%, kitegeeza buli tofaali 10 olinako obutofaali 3 obwa sikosero. Bwe bufuluma bosinga ekigendererwa nti bufaananira ddala obutofaali obulamu mu mbeera nga oxygen waali, mu mbeera nga tolinaamu bi acid, mu mbeera nga tolinaamu bifuba, mu mbeera nga tolina buzibu bwonna.
era naye singa oxygen abataliiwo oba ngulinamu bi acids mu ndoomu bufuuka siko ne bufa. Bwe bufa buzibikira emisuwa. Bwe buzibikira emisuwa gigenda ku bwongo stroke. Bwe buzibikira emisuwa gigenda ku mutima heart attack. Bwe buzibikira emisuwa gigenda ku nsigo nga zifa. Era sikosera abasinga bafa lwa buntu. Bwe buzibikira emisuwa egigenda ku byenda ng'ebyenda bifa. So olw'ekigendererwa ekyo tugamba nti omuntu yenna alina sickle cell, one, balina obuzibu nti infections bafuna nyingi. Ekisooka kidney, spleen oba akataago kafa. Akataago kafa, bone marrow zifa, era tulina bingi betukola. Ekisookera ddala kumukubiriza kunywa nnyo byakunywa lita nga 3 n'okweyongerayo okusobola okulaba nga amazzi gamubeeramu. Ekyokubiri, omusaayi gwabwe tukwagala omusaayi gubeere nga gulina level kwe guli. Buli gukendera nokuba ngulina sickle cell mungi gwe kujja kufuna obuzibu. Ekyokusatu, tubawa eddagala antibiotic bayita PenV okubaziza, kubanga olw'okubanga sickle cell atta akataago, omuntu ono akataago kano ka spleen yensanja bava esiwa obunene mu mubiri. Bweba tekola mulimu gwayo, omuntu ono agenda kufuna infection ez'amaanyi, pneumonia zaaki zimutte. So balina empiso ze balina omukuba buli myaka 2 myaka 5 okusobola okulaba nga ali bulungi. Ensonga endala, tubawa eddagala libayita hydroxyurea. Bakizuula nti eddagala eryo nonkubadde lijjanjaba kansa, bw'oliwo omuntu likola ekyandibadde ng'ekibi kye lireeta kyekirungi kye tukozesa. Ekibi kyalyo oba kyerireeta kireetera amagumu bone marrow ebusomyo okukola obutofaali obufaanana ng'obw'omwana ali mu lubuto bwe twagambye obw'amaanyi. Kakati omuntu yenna ng'abeera nnyo akaabakaaba, abeera sikosero amukuba bukaseera, twagala omusaayi gwe gujjulemu obutofaali ng'obw'omwana ali mu lubuto obutakola ki, obutasobola kufuna siko, obw'amaanyi. Kyova muwe eddagala eryo n'alibeerako, era balibeerako ogera olaba nga emirundi gyafuna crisis ezo magumba gannuma, wano wannuma, wali wannuma, gikendeera. Bingi nnyo biyinza okubeera mu sickle cell, naye tukubiriza ekigoba ekikulu, boolina sickle cell keep mu clinic bakujjanja bewuune nkupinda. Naye ekikulu faayo nnyo okumanya omuntu ono gwe wandyetaaze okumanya okubeera ensi nga America kyateeka omwana yakazaalibwa bamukebera sickle cell. Government yaffe terina ssente kukola ekyo. Kintu kya 2-3 mwekebere. Kwe bannange n'okizuula nti mwannyina nga mubadde mwatandikadde ebyomukwano, okizuula mwannyina omukwano gulaga wa? Gye gulaga owa sickle cell naawe gy'obwanga togaa nti akanemereko bannange natandika. Sickle cell bwe kityo bwe kiri. Omusaayi tuddamu nti aba sickle cell bagwamu nnyo omusaayi, era nitubawo omusaayi. Blood groups weziri, twagamba nti buli muntu alina blood group eyiye, era esinziira ku maama we ne taata we. Blood group zikolebwa busomyo, ne tulaba nti omusaayi gwa O gwe tusinga okuba okwetaaga kubanga gwa abantu bangi. Ekikulu ekirala kye twagamba nti obeera olina blood group yonna ng'eriko minus, RHD minus, olina okwegendereza oba omukyala tojjaamu lubuto lwonna. Buli wojjaamu olubuto, omusaayi gwo gwonna guliko minus, gwa ntondo, tegwagalya ddala musaayi guliko plus gusala mu maaso. Kati omusajja ono olubuto lwe nga tonnalugjamu, sooka omanye wa blood group ki. Bw'aba blood group minus, bw'aba plus tojjaamu lubuto olwo. Ate singa obadde oli lubuto nga tebannayita nnaku 3 ng'olubuto oluvuddemu, waliwo eddagala lye balina okukuba lye bayita kiguumaaza, okuguumaaza omusaayi gwa maama. Tegwagala omusaayi gwa maama guno guzukuke gukole abasirikale. Bwe guli bakola buli mwana gw'olizaala alifiira munda oba on'obutasobola kukola ki, kuzaala. Ensonga esembayo ku musaayi, tufube tuweeyo omusaayi, kubanga abantu buli wowaayo omusaayi oyinza okugamba nti nze sirina kyenkoze ku nsi, naye buli wowa uniti y'omusaayi bala waliwo omuntu gw'osevinze bw'otaasiza obulamu. Sente zo ziyinza obutakola, ziyinza n'okugwa mu nsawo y'omuntu n'azirya. Kituufu. Naye omusaayi gw'owaddeyo kimanye nti olina omuntu mu nsi gw'otaasiza gwawonya okufa, gwawonya okola ki, okufa. So tuteese bannaffe
tubawonya okufa tuweyo omusaayi gube mungi. Blood group O+ yesinga obungi, si amaanyi, si bahanta, teri nti mmere eno bweti gye balina okulya, simanyi bano beeyisa bwe bati. Ekikulu ekiriwo nti blood group O this 50%. Nebo ogenze mu babbi abasinga blood group O, nebo ogenze mu bamaanyi abasinga blood group O, nebo ogenze mu balwadde mu ddwaliro lyonna abasinga blood group O. Kyonna kyoyagala okukola kubanga blood group O is 50%. Kitegeeza nti boba obadde oyagala okuwayo omusaayi mu ngeri y'omu oba endala, kino ky'oba olina okumanya. Blood group yo gimanye, blood group yo tekyuka. Blood group yonna gye wafuna luli nga ndaga butonde zitudde nga enkwanso yakasinkana ejji, amateeka ge baakola blood group yalimu. Blood group yo tekyuka. Abakyala n'abaami toyinza gamba nti nze ndi positive RH+, omwana ali minus, kitegeeza omukyala yayenda. Endaga butonde zino eza blood group nazo zitambulira mu peya nga zangatto. Blood group A ebeera ne peya, oyinza okubeera AA, oyinza okubeera OA. Njogera okujjukiza nti endaga butonde ya A n'endaga butonde ya B mu blood group za nkizo ku ndaga butonde ya O. So omuntu okubeera blood group O alina kuba ne ndaga butonde ya O ku right ne O ku left, bayita OO, gye tuyita blood group O. Blood group A zayinza okuba za mirundi ebiri, eyinza okuba nga alina A oba nga alina O A, ne blood group B OB OBB, ne AB nayo gyeri. Bingi ebiri ku blood group zino ebisinga obitegeera nga otuso kugaba omusaayi oba nga oyagala okubimanya. Ekikulu blood group yo weba erimu minus, wegendereze minus eyo ya ntondo nemala efuna omusaayi gwa plus gwali olubuto omwezi ogw'omusanvu balina okukuba empiso eyo ya mitwalo 3, bakuba biruzi 1,500, bakutekamu abasirikale abaziiza kwa myezi 7 okweyongera. Tulaba nga omusaayi gwa maama gumanyi okwetabika n'ogw'omwana. Singa omwami w'abadde ali rhesus positive nga ali blood group oba O+ nga goli O-, kitegeeza ebitundu 5 ku 100 omwana gw'ogenda okuba nga wesitudde ajja kubeera ne plus eya taata we. Kitegeeza olubuto ono olina plus, ng'omusaayi gw'omwana ogwo gwa plus gunaagenda ku musaayi gwo, omubiri gwo gugenda kukola abasirikale. Omulundi oguddako omwana addako ayinza obutawona, oba wabanga awonye abamu bafuluma bafa bakafuluma, ate nga abaddako teri lubuto lubeeramu kubanga omubiri guba gumaze okucyankalana. Ate okucyankalana teri kye bayinza kukolera okujjako kugamba nti omwami gw'olina owa positive takyasobola kuvunisa lubuto, wabula omulala alina minus. Ekyo kyekizibu ekirimu kinjagala nkutegeeze. Musobola okubeerawo ng'ono ali plus ng'ono ali minus mu blood group, naye mulina kubeera nga muli under guidance ey'omusawo. Omusajja wabeera O-, omukyala n'abeera plus, tewali tabu kubanga omwana owa minus mu lubuto olw'omukyala ali plus terina kye lumukola. Omukyala wabeera minus oba B- oba A- oba O-, ng'omusajja ali plus oba O+ oba A+ oba B+, tugambye omukyala ono owa minus tolina kujja mu lubuto lwonna. Era singa olaba oba lubuto lwonna n'olaba omusaayi nga gujja, duka mu ddwaliro balina okukuba empisa eyo bagita anti-D, emitwalo wakati wa 3 na bw'obatera ogitunda. Anti-D emyezi bonna mu nnaku 3 okuva nga olubuto olubadde lwakavaamu mu myezi 7. Era omwana omuzaala ne bakebera ng'omwana ali positive mu blood group ng'obadde oli minus ng'omukyala, baddamu ne bamuwa endala. Kino bakikola kutaasa ggwe n'amakaago. Singa tokikola
olubuto olusooka luyitawo olwa plus naye lulina engeri gye lukuteekamu abasirikale abaana abaddako bajja kufa abantu bafiiriddwa abaana 5 n'okugenda ewala notuuka okugamba nti oba oyagala mwana omusajja olina okumuleka ofune ayina minus nejjukira minus eri 5% mu ggwanga lyaffe ati 5% onoona mujjawa okena mujjawa so tusuubire n'abantu baffe naye nga tukole wamu n'abaki n'abasawo sabo tukuyanziza ampuliriza tuli ku Prime FM tusigaze eddakiika zino ziri 19 ezibulewo ku essaawa omukaaga ez'ettuntu obujjanjabi obw'ekikugu pulogulaamu yaffe kwe tuli ali Dr. Joseph Mutyaba wetugenda okuddira 0702 65 66 0782 06 akosa WhatsApp 0793 enkusaba munnaffe okoseka voice clip kabanje kalika WhatsApp clip WhatsApp voice naye nga teyingira sekendi ngana gezaho kufunza byagala okututuusaako then tujja bifuna bulungi nnyo tubitegeeza omusawo. Hallo mukama waffe yona likuweereza kale taata mwami ani sebo bantu Tasuna Johnson ndikasana Luweero yesebo sebo nze nagezaako okugaba omusaayi nakagaba emirundi 2 naye batugamba omusaayi tugugaba tufuna kaadi naye tufuna kaadi kiba kitya naye ng'ogaba esebo kale taata esebo abanya tuuliza bibuuzo byabatuuliza tugenda kubiwa tubifune bungi kubanga obudde tuwadde bungiko agenti mbalamusiza nnyo mwe bali kuweereza agenti nina abaana 2 first born myaka 4 second born mwaka gumu bonna balamu bulungi naye nze ne mukyala wange tetwekebeza nkusikosero kati kibuuzo kye kino kisoboka okuzaala omwana ow'okusatu ng'ayina sikosero singa tuba ba careers then nagamba nti oba kirabikira mu baana ababiri abasooka omutegede bulungi so bibuuzo byabatuuliza tukyali kakati kumba musinzira monna ku Facebook Prime Radio Kampala abuuza ffe tujja kuddamu katono nnyo. Prime Radio osobola okutuuliriza butereevu wonna w'oli mu nsi yonna ng'oyita ku mutimbagano www.primeradio.ug. funa ebyembagirawo ku Prime Radio ng'oyita ku Facebook page yaffe Prime Radio Kampala oba Twitter 91.9 Prime Radio saako omukutu gwaffe ogwa WhatsApp noti 793 36 17 ndoza tusokene ekyomukyalo nasembye omwami nasembyeyo nga nabole batekateka okubuuza ebyabo anti kakati tuli mu kusinga ekikulu asooke akeberebwe twagambye kalya talinaako yadde kiba kimuluma yadde okategedde bulungi kalya tabaako na kiruma yadde kubanga alina endagabutonde y'enkizo emu mpeya y'engato ebanga yesikosero emu yakono yasikosero eyaddyo namu kati eyenamu eba y'amaanyi eba yankizo kweri esiriseeri naye yinza okulabikira singa omuntu eri yasikosero evaayo nga zombi za sikosero awo weziraga bagita Mendelian crossing edda twalisoma mu biology senior 2 mu bimuli ekimuli ekya pinka n'ekimuli ekyeru kizaala ekimuli ekya yero nti wateekeddwawo okubaawo eruwe y'enkizo kundala kakati enamu yankizo kweno kyogeza enamu werabikira eni sikosero ng'ekola etya so wobeera oli kalya nga n'omukyala kalya singa enamu ey'amaama esinkana sikosero eyiyo muzaala omwana kalya aba talina kyali singa enamu eyiyo esinkana kali esinkana sikosero ey'amaama muzaala omwana nga kalya talina kyaba nakyo waliwo ebitundu 5 ku 100 nti musobola okuzaala omwana nga alina sikosero ebitundu 5 ku 100 nti musobola okuzaala omwana nga alina sikosero so ekyo betaka bakimanyi kuba bwembeera muli bakalya musobola okuzaala omwana nga mulamu olwa enamu n'enamu
musobola okuzaala omwana nga kaliya, musobola okuzaala omwana nga alina sikosero. Ebitundu ebyo ebisatu ebisobola okuva 25 ku 10, 25 ku 5 ku 10 ye percentage. So ogambye nsobola ddala okubeera n'abaana tikisoboka bwe mbanga mu bya kaliya, musobola okuzaala omwana akasikira. Okay, oli abuza ku musaayi agaba tafuna kaadi. Ati kaadi nazo ziyinza okuba tezirabika. Bannange tugaba omusaayi. Kaadi ziyinza okuba nga nzibu okuweebwa abantu n'ekigendererwa ekikulu kwemanya ku nsi kuno. Teri amount of money gy'oyinza kuwaayo n'etaasa omuntu okusinga omuntu akutte omusaayi gwe n'agubaayo. Anti ndowooza kimusabisa kaadi accountability. Wali bagwetaaga balirabira ku kinti abadde dona. Towaayo kubanga ogwetaaga, kubanga ne gwowaddeyo si gwagenda okufuna. Kaadi ziyinza okuba nzibu olumu zibaawo, olumu n'ogenda ne kaadi ne bakugamba kaadi tegenda kukola nga teguliyo. Nga tegenda ogirina. Olina kuleeta muntu baguggyeko bakuwe. Nga teguliyo, yadde wagaba naye nga teguliyo. Ekibuuzo kikino ekitera otabula abantu. Sikosero awona. Sikosero ndwadde eyandaga butonde etawona. Sikosero ndwadde eyandaga butonde etawona. Teri pastor asabira sikosero. Obanga pastor asabira blood group n'ekyuka. Kubanga sikosero ne blood group zonna biva mu ndaga butonde. Twagambye enkwanso bwejja n'endaga butonde yaayo nesinkana n'ejjini endagala butonde yaayo. Ejjo liba lya sikosero nga n'enkwanso ya sikosero teeka. Katulira ono Prime FM. Salut. Hello. Yes sir. Ono Sonko omukono. Ye mukama waffe. Njagala okumanya nina omukyala. Yes sebo. Tumaze naye emyaka 5 n'omusobyo. Mukama yebali. Naye abaana baffe abamu balina sikosero era abamu bafa. Waliwo leero era alina sikosero ate n'abaana be bazadde nabo balina sikosero. Abazzukulu bo. Abazzukulu. Kakati mpulidde emboozi eno. Kisewo. Neekwatako nnyo kubanga nina ebiwundu umutima oweebeze nkutegeezezza. Kakati Sonka kalema tutiki okwetaasa obuzibu obufaanana bwe buti. Weewaawo. Kubanga nze mukyala wange wetwafumbirigama mu myaka gy'enkaaga. Kisewo. Twaliwo kwekebeza era n'obulwadde obwo bwali tebuliikaze mu bantu. Nga wekiika kano. Mukulu Sonko sebo tuyanziza tugenda kuddamu. Kale sebo. N'ataluganga omuwulidde. Nze sigala ku radio sebo. Nekirala okukumpera esimu y'omusawo Mutyaba oba oliawo nyinza okumukyalira. Nkali taata. Webale. Sebo balinnya tuwuliriza. Prime FM kwokyali bibuuzo bya bannaffe. Hallo. Kali sebo. Frank abamire enkumba. Nina kyekitategedde bulungi. Kakati nze ne mukyala wange tuyinza okuba tetulina sikosero. Nti kisoboka okuzaala omwana nga atalina sikosero. Kirina ng'ekigambo waliwo bakugamba nti bwe muba mu kika ewammwe nga waliwo alina sikosero nammwe musobola okumuzaala omwana nga wa sikosero. Kyokka ng'ate nze sirina ne mukyala wange talina sikosero. Tebitegeddemu awo wakati. Kali sebo. Sebo webale nnyo. Mukama waffe tukuwulidde bulungi nnyo. Kakati tuwulire ne kuba WhatsApp wano eno waliwo bwe mbanga ndi wa blood group O+ ne mukyala wange nga wa ali blood group O+, kiri kitya? Mwebale kutuweereza ye Kavuma. Okay. Yes. Tusokedde wali mwami Sonko. Yeah. Nze wano okusinziira bwe ndaba sebo mwami Sonko sikosero bagamba yatandikira mu Afrika. Mungi nnyo gye byali bitutta. Okusinziira bwe ndaba mwami Sonko yali kaliya alinamu akasaayi. Mwami Sonko kaliya ye mulamu alina kasaayi ne mukyala we alinamu akasaayi ye kaliya. Kakati ne bazaala abaana abamu ne babeera basikosero be bagabye baziike. Abamu ne babanga bakaliya. Kisoboka. Anti kaliya ne kaliya
kitegeeza engatta ennamu omanyi oyagala kitegeera obulungi ogamba no Kaliya nti alina engatta emu ya kkono ya namu engatta ya ddyo ndwadde zikwate ziteeke mu box leeteza omukyala naye Kaliya nti ekitegeeza alina engatta ennamu emu alina n'engatta endala emu ndwadde nazo ziteeke mu box yemu tabula kyanga bamuyitanga batyo oyo wakukyabula newatabula obupiira kati nosikamu bbiri randomly okwasosikamu za maama teri mwana yezaala teri maama ntati maama yefunisiza olubuto emu eba ya maama endala eba ya taata kati sikamu bbiri randomly oyinza okugwa ku ya maama ennamu neya taata ennamu oyo omwana aba mulamu echanse oyinza okugwa ku ya maama endwadde n'ogwa ku ya taata ennamu oyo Kaliya era n'okwata ku ya taata endwadde n'ogwa ku ya maama ennamu eyo Kaliya oba n'ogwa ku ya maama endwadde n'eya taata endwadde oyo yesikira kati ayinamu abaana abalamu ayinamu abaana abalinga ye Sonko ayinamu n'abaana abalwala sikoseero kati abaana abalinga Sonko ne bagenda ne bafumbirwa ate abaami abalinga Sonko era bwe yali ne mukyala we Bakaliya bezukulu era ne baddamu sikoseero n'abeera nga bwatyo kati ono omwami agambye kisoboka ne maasina sikoseero n'omukyala wange nenzaala omwana alina sikoseero okulabisa sikoseero kuno okw'amaaso nga walabisanga mukenenya edda nti alina mukenenya afaanana bwadi sikoseero bamulabisa testingi bamala kebera si lusu nti nno ogenda kukonga omuntu olusuba oti ogenda nti wuno awunya sikoseero so sebo oyinza okuba nga oli Kaliya kitegeeza olimu akasaayi bwe kanattuka jjukira amazzi g'ovaamu oba enkwanso eitha eba nnamu eba nejjirimu eba n'endagamutonde emu eitha ennamu oba endwadde kati ewanga enkwanso egenze endwadde nesika nejjinga n'eryamaama lyerirwadde definitely mujja kuzaala omwana nga alina sikoseero so kati abaana ba Sonko singa bakeberebwa Kaliya n'atafuna Kaliya n'afuna omulamu abasuku tebali balwadde ekitegeeza mbompi mukoddamu Sonko ayinza okuba Kaliya nga ne maama Kaliya sayinza bonna bakaliya wetufuna abaana kati oli abalwadde mwebali n'abakaliya kati bakaliya alina okulanga omwami gwafuna si Kaliya nga mulamu ensonga lwaki obyokufuna abaami n'abakyala birina okuddayo eri si kumala kugwira neeyo twafunye olubuto tugende bannaye tugire muteekeddwa okwekebera these are the things mutusaasire mugenda okujja mu ddwaliro obasawo bagendo nga laavu z'abasibasiba dda ku nkyekere kati nga naffe bonna nga ebyokukola tetubirina kati tukole tutya baze mukole tesiti osalewo kakati bintu nga ate nga mumwasalawo dda kati bisibu gabirya ono wa blood group O plus ne mukyale blood group O twagambye bwenna mubeera mu O mubeera mu plus teri buzibu bwenna mubeera mu minus teri buzibu obuzibu bwa omu wa plus ng'omu wa minus omwami wobeera minus tekiri buzibu obuzibu mukyala kuba omukyala yeetikka olubuto omukyala we yeetikka olubuto nga blood group ye plus omukyala blood group minus ng'omwana gwalina wa plus weewali obuzibu awo kakati twagala nnyo we mubanga omukyala ali minus ng'omwami minus wali buzibu naye waaba omukyala ng'ali minus omwami wabanga owewaka ali minus naye ng'omanyi nti olubuto lw'olina lwa mwami wa plus olina okufaayo kati waliwo nene atugambye wano nti mudiremu omutegeeze ku gondi akikonyeeko wano oli gwe twasookeddeko simanyi oba yabadde atuwuliriza agende nti muddiremu ku baana ababiri first born ena second born mwaka gumu balamu bulungi naye nga ne mukyala we tebeekebezanko sikoseero kati yabadde abuuza nti owokusatu ayinza okuzaala wa sikoseero anti simanyi nange simanyi kakati ekyangu akwate mukyala we agenda afuna emitwalo esatu beekebeze kati we can imagine tusobola okuimagininga ekintu kyetumanyi nyizo ga nti tajja kumufuna naye tajja kumufuna basing on what omwami ali ki otegedde definitely waba talina kyalaba the worst can be ng'omu ku bo Kaliya ng'omu ku bo mulamu oba bonna nga bakaliya ne tugambye omu ku bo aba Kaliya
ng'omulala mulamu bonna abaana be bazaala mubaamu abalamu ne bakaalya tewali buzibu bombi baba bakaalya waliwo probability tugaye probability eyo obuzibu bwayo waliwo omuntu gw'osanga alina abaana bana nga bonna basikira naye nga yali ku probability eyo waliwo osanga oli Katonda n'amuwaayo babiri nga balamu n'amuwaayo sikiro omu oba n'amuwaayo probability eyo nzibuzibu gyabanga entonotono naye kazaala ako zaala oyinza waliwo omuntu agenda mu zaala mulundi gumu n'agaggawalirawo waliwo ono n'ogenda emirundi ena nga bakuba bukubi kakati tugamba ti zaala yennyini yali awo wambuuzizza nti bulwadde bwa mwoyo babusabira sikoseero bulwadde bwa mubiri sikoseero bulwadde bwa mubiri obutagenda kuvaawo bwetyo watondebwa daga butondebwa zityo zatondebwa ebyokusabira bingi bwebiri okusabira omuntu sikoseera amuveemu abanga asabira omuntu blood group Mukama Katonda tusaba blood group yeno omuntu ekyuke bannanga abantu balina ebintu byebasabira kati fune ekibuzo kya Mukama waffe akati kero kesebo sikoseera bote busiiga nga edisi obanga kabotongo kale taata sigala ku radio yo era ntawuliriza Sina Johnson nga buli kale sebo sikoseero bulwadde bwa ndaga butonde busiigibwa kuyita mu G na nkwanso so watakeddwa okubaawo okwegatta ate osobola kusiiga mwana wammwe si nti weegase n'owa sikoseero n'amukusiiga otegedde bulungi yes. kubanga order was from above sikoseero DNA gye bayita parliament bayita order from above buli kimu ekiri kuggwe kireka kuggwe kyateesebwako nga ejjiri akasinkana enkwanso gye bayita parliament ey'omubiri DNA gye bakeberanga oba tikabera omwana wuwo oba si wuwo DNA eyo gye bakebera ndaga butonde eyo so any problem ebeerawo mu ndaga butonde ng'ekolebwa tevaawo kyetugaye nti sikoseero ye buzibu obubeerawo mu ndaga butonde mu kifo eky'omukaaga omubi ajja n'ajjamu endaga butonde namu n'ateekamu enfu ereetera obutofaali buno okubanga bugenda kukola nga bwe bukola ng'omuntu tasobola kubeera bulungi so nyogera bakubiriza ekisinga okubeera ekikulu testi nyingi nnyo ze tulina okukola nga tetunnaba kwagala kugenda mu mukwano manya blood group yo manya HIV wo manya hepatitis wo manya sikoseero wayimiridde atya manya bwanga testi endala nyingi ne sikoseero blood group HIV hepatitis byemu ku bintu byetukubiriza abantu okulaba nga babimanyi omanyi bw'omanya kijja kuyamba okusalawo naye bw'odinda musoke mwegatte ofune olubuto ogenda osalewo naffe bitulemye tulina kyabakolera tutukole tutya naye nga oba oyagala okumanya nti abaana basikoseero baluma funa sikira ne sikira mwewase ensi mugamba mugiwunzise dwaliro twagala okukendeeza ku bungi bwa sikoseero ono nyogero kiddamu oyinza okuba onoonya mubeezi naye ajja n'abanga sikira nga ggwe fe abasawo tukukubiriza nti nedda